tufumbisa nku, tufumbisa manda, amazzi getunywa, emmere gye tulya tubigula ku kkubo simanyi biki ebintu ntuwe bityo. Ebyo byonna bijjudde bulwadde. Omuntu abeera Uganda ng'atambula naye nga tamanyi nti mulwadde. Ne bw'atuuka eno ne bamuteekako ebyuma ne bagamba gundi wafa dda. Oba ntegeera ne bamuteeka ku medication asobole okubeera omulamu. Ku Bafirika 100 basangako Abafirika 99 nga balwadde. Zi hepatitis simanyi obulwadde biki. Hepatitis bulwadde buwona. Obulwadde obwo tebuliiko ddagala. Wabula obulwadde obwo buleetebwa bujama. Emmere gye tulya, omukka gwe tussa, enneebaka. Teriiyo muyimbi Munnayuganda ng'abeera mu nsi z'e Bulaaya asobola kukola luyimba abantu ne balumanya e Uganda. Era teriiyo muyimbi Munnayuganda abeera Bulaaya asobola kukola luyimba ne lufuuka hit song. Era teriiyo Munnayuganda muyimbi abeera Bulaaya asobola kugenda Uganda n'akolayo konsati abantu ne bagimanya. Era teriiyo muyimbi Munnayuganda abeera Bulaaya wadde amanyi nnyo okuyimba asobola kufuuka star e Uganda. Abantu bangi nnyo boogerera abayimbi Bannayuganda. Mbu simanyi ne bwabeera nga yali star e Uganda, bw'agenda n'atandika okubeera e Bulaaya erinnya lye ligwa, abantu ne batuuka okumwerabira kumpi okwagala okulowooza nti ndowooza yafa kuba tebaddamu kumuwuliza. Ekyo ne kirowoozesa abantu bangi nnyo Bannayuganda bangi naddala abali mu categories z'okuyimba nti nno e Bulaaya wafu. Bannayuganda bangi nnyo bwe bagenda e Bulaaya baddamu kubonaabona. Ensonga lwaki abayimbi abo tebasobola kukola hit song? Ensonga lwaki abayimbi abo bwe batuuka e Bulaaya tebamanyika? Ensonga lwaki abayimbi abo tasobola kubeera star e Uganda ne bwabeera ng'ayimba nnyo? Ensonga lwaki abayimbi abo batono nnyo abasobola okuyimba oluyimba abantu ne balumanya kumpi tewali n'omu? Lwakubanga babeera e Bulaaya abantu babeera mu kubonaabona kwereere. Nze EDDY MEZAYA ne mpakanya endowooza eyo. Kituufu teri muyimbi Munnayuganda abeera Bulaaya asobola kuyimba luyimba abantu ne balumanya. Era omukisa ogwo gwakoma ku mugenzi Fire Bongole Lutaaya, gwakoma ku Maddox Peter Sematimba. Abayimbi ababeera e Bulaaya nga Bannayuganda bwe batuuka e Bulaaya babeera new born, babeera kwe bafuna ebirowoozo bipya, bafuna endowooza mpya. Buli kintu kyonna kibadde mu bwongo bwabwe kikyuka. Okugeza abayimbi e Uganda bangi nnyo ba superstar abantu babamanyi. 1 nga bapangisa, 2 emmotoka zibavuga si zaabwe naye nga bamumanyi nnyo superstar, 3 nga abaana b'abayimbi abo bwe babazaala babalekera bamaama baabwe, bamaama b'abaana baabwe be batoba n'abaana nga teri ng'omuyimbi tasobola kulabirira mwana we naye nga Uganda superstar. Naye omuyimbi bw'alinnya n'ajja eno e Bulaaya n'atandika okubeera e Bulaaya ebirowoozo bikyuka. N'agamba omuzadde bw'ati bw'alabirira omwana we, kugamba n'atandika okubeera focused, n'atandika okunoonya ssente alabe nga naye abaana be kwegamba babeerako mu mbeera ennungi kuba alabye ku bantu abawa value ekitonde kye bayita omwana. Ontegeera bulungi? Kati ekyo kijja kumutwalira ebirowoozo amanye nti mbadde ndi mu bintu bya kito. Atandika okunoonya ssente alabe ng'abaana be babeera mu mbeera ennungi eyeeyagaza. Ensonga endala, buli muntu yenna abeera e Bulaaya wa bbeeyi, buli muntu yenna abeera e Bulaaya yeesobola, buli muntu yenna abeera e Bulaaya alina akasente mu nsawo, buli muntu yenna abeera e Bulaaya kwegamba amanyi nti mugezi era nga ddala kituufu abeera mugezi. Kaakati embeera eyo tesobola kusobozesa Munnayuganda omu okufuuka ow'enjawulo mu balala kubanga buli muntu teyeeguya munne. Nze EDDY MEZAYA neeyita waakabi, n'abalala abali beeyita baakabi, oli omuyimbi yeeyita waakabi. Oba kitegeera abamu bawulira n'okuswala nti ngambe ntya EDDY MEZAYA nti EDDY MEZAYA mwana nnyamba onsindikire kayimba kano abantu bakamanyi, oba ngambe ntya gundi nti mwana gundi nkolera ekintu bwe kiti. Nedda, ng'ate naye awulira EDDY MEZAYA by'akola naye abisobola. Kwegamba eno e Bulaaya teri muntu yeeguya munne.
era y'ensonga ekintu ekyo kitudde ku bayimbi ne kibalemesa okukola hit ne kibalemesa okukola oluyimba olwakabi oba abantu okulumanya olw'ensonga tebasobola kumanya nti Eddie MEZAYA bwabeera nga alina ba followers 10 penge bwabeera nga alina ba followers 10 Rita Love Kaggwa bwabeera nga alina ba followers 10 bwe tubagatta tujja kubeera ne ba followers 10 abayimbi bwe batuuka eno bannayuganda bwe batuuka eno oba abayimbi bannayuganda babeera eno bonna bagagga omuntu okubeera nga mu society mwenna muli bagagga ekintu ekyo kibi nti teriyo yeeguya munne eno kizibu nnyo osanga omuyimbi nga talina ssente mu nsawo ne bw'aba nga talina ssente mu nsawo essaawa eyo tasobola kusula njala oba kitegeera ne bw'abeera nga talina ssente zipangisa gavumenti ejja kumuyamba okumupangisiriza enju eno aba omuyimbi aba teyeeraliikirira teri muntu yeeraliikirira nti abaana bange tebajja kusoma kuba abaana bonna basomera bwereere oba kitegedde kati ffenna ne tukitwala nti nno tuli ikwa twenkanankana ffenna tugwa mu kiti kyekimu Eddie MEZAYA oli tajja kumpitako yeeyita owakabi ng'ate ffenna tuli mu nsi zezimu byafuna nange byenfuna oba kitegeera tekiringa Uganda nti Uganda omuyimbi yajja okulya mu restaurant ennungi omuyimbi yajja okwambala obulungi simanyi celebrity yavuga emmotoka ennungi oba kitegeera ate era baserebu batono e Uganda abavuga amamotoka nga gaabo baserebu batono e Uganda abavuga kwegaba abasula mu mayumba nga gaabo naye eno e Bulaaya buli muntu yenna yeemanyi nti munene buli muntu yenna yeemanyi nti azitowa kubanga omuntu abeera e Bulaaya ateekwa okubeera ng'alina akakadde mu nsawo akakadde mu nsawo wani Sweden zi10 simanyi 15,000 eza corona oba kitegeera ebungereza ziri mu paundi simanyi ziyinza n'okuba teziwera paundi 2 oba 3 dollars ziyinza okuba teziwera dollars 3 twegamba kyengezaako okulaga nti abayimbi bonna babeera e Bulaaya bagagga omuntu omugagga bateyeeguya munne e Uganda abantu baavu mulimu abaavu ennyo n'abagagga omwavu ennyo yeeguya nnyo omugagga oba ontegedde e Uganda omuyimbi ayimba oluyimba n'akwata 5,000 n'azitwala ku radio station n'aziwa presenter n'amuwaana ku radio n'akuba oluyimba lwe eno tekisoboka ate nga bwe nkugambye nti no batuuka eno ebirowoozo bikyuka bafuuka literate ne bamanya nti no oluyimba lwange balukuba ku TV sirina kyenfunamu oba kitegedde talina kyafunamu bangi abali eno e Bulaaya abayimbi bayimbisa faani takyayimba kukola linnya tayimba kukola kivvulu tayimba kufuuka superstar wabula ayimba for leisure kubanga kitone kye sente azirina ayimba n'akola video ennungi n'agiteeka ku online olwo yamaze naye Uganda mulimu bino kwata oluyimba lwange luno oluntambulize mu kompyuta bonna mu Kampala kwata oluyimba lwange luno olunkubira ku TV bonna obuli mu Kampala neyeegayirira aba presenters neyeegayirira empapula z'amawulire wano buli muntu munju alina internet ye alina kompyuta ye oba kitegedde oli kimutwalira obudde bungi nnyo n'ebirowoozo bingi nnyo okwegayirira Eddie MEZAYA amwogereko oba Eddie MEZAYA promoting oluyimba lwe alaba tebigasa Eddie MEZAYA byalina ono naye byonna abirina mu nju alaba nga naye asobola okukyekolera naye erabira nti no 1+1=2 Eddie MEZAYA abamuwuliriza bwe bagattibwa n'aba Rita Love Kaggwa bwe bagattibwa kwegamba mwe batyo ojja kwekanga ng'owezezza abantu abakulabye naye eno tebikola teri kwegayirira buli muntu yenna alaba nga muzito okwenkana munne yeyo kyokka ekiremeseza abayimbi beeno ate ensonga lwaki Maddox abantu bamumanya ng'ate yali abeera Bulaaya Maddox ayimba nnyo nti nakati essaawa zino abeera Uganda naye teri mu Uganda amusinga kuyimba kati abantu abo ab'ensussa ennyo abalina ebitone eby'enjawulo bazibu okusisinkana kuba Mukama Katonda tabatondatonda buli kaseera kati yatutonderayo ffire ne wayita emyaka miyitirivu nnyo n'atutondera Maddox kati era ajja kuwulisawo ebbanga ddene nnyo atuweeyo omulala akola ekyenjawulo ekisukka ku kya Maddox era mu kino mbakakasa teriyo muyimbi superstar ali Uganda ng'amanyikiddwa nnyo superstar
ng'ali mu mbeera nnungi okusinga omuyimbi atamanyikiddwa ali e Bulaaya. Mujja kugamba ne Edddy alabika agudde eddalo. Kambagereze, Eddy Kenzo ayina amaka ge. Eddy Kenzo avuga emmotoka nnungi. Eddy Kenzo ayina ebintu ebirala byakoze, ayina erinnya e Uganda. Naye ebyo superstar Eddy Kenzo byayina e Uganda, eno omuyimbi atamanyikiddwa abirina e Uganda, ate nga ayina n'ekirala ekyenkizo nti mulamu nnyo. E Uganda kizibu nnyo okusanga omuntu omulamu, omuntu abeera e Uganda ng'atambula naye nga tamanyi nti mulwadde. Ne bw'atuuka eno ne bamuteekako ebyuma ne bagamba gundi wafadda. Oba ontegeera ne bamuteeka ku medication asobole okubeera omulamu. Ku 10 Abafirika abajja e Bulaaya nga baagala okubeera e Bulaaya, ku Bafirika 199 nga balwadde. Ab'endwadde ez'enjawulo, zi hepatitis, simanyi obulwadde biki. Hepatitis bulwadde buwona. Obulwadde obwo tebuliiko ddagala, wabula obulwadde obwo buleetebwa bujama. Emmere gye tulya, omukka gwe tussa, enneebaka. Abayimbi eyo be twegomba ba superstar eno babeera batambuza bigere. Omuyimbi atamanyikiddwa abeera e Bulaaya asobola okwetuusaako buli kimu kyayagala ate nga yakyegulidde. Agenze mu bondi n'agula emmotoka gy'ayagala, ennyumba yeegulidde gy'ayagala, oba azimbye gy'ayagala, buli kintu kyonna. Naye kizibu nnyo okusanga omuyimbi e Uganda eyeerinako control. Osanga omuyimbi nga superstar, emmotoka gy'avuga ya mukazi. Omuyimbi nga superstar, ennyumba gy'asula musiiye, basuza musuze oba apangisa. Naye nga Uganda superstar, naye n'abaana abayimbi abatamanyikiddwa be mujerega abeera e Uganda ng'alinayo ennyumba, bw'ayagala avuga emmotoka gy'ayagala. Abaana be babeera Bulaaya, basoma, bajjanjabibwa, balya bakola biki, talina stress. Abaana b'abayimbi e Uganda be bali ku nguudo, be basomera mu masomero ga UPE, be batalina bye balya, be batambula ng'amabina gali wabweru. Naye nga Uganda superstar basiiba abayimbi babagoba mu mayumba babaanika. Naye omuyimbi atamanyikiddwa wano kizibu nnyo okusanga omwana we ng'atambula amabina galingiza. Era musiba mulaba abayimbi ba superstar Uganda bafuna obuzibu, be balwala, bawanjagira abantu, babataasira bajjanjabe. Naye n'omuyimbi atamanyikiddwa ajja kgenda mu ddwaliro bamujjanjabe ku bwereere, kubanga ekyo ekintu yakikolerera. Abayimbi nga yava e Uganda nga munene okugeza General Megadi, simanyi ba Winnie Munyenga, abayimbi bangi, ba EDDY MEZAYA. Abayimbi abo be batuuka eno bakizuula nti e Uganda baali mu muzannyo ne babeera focused ku bintu ebirala. Namanya nina otegekera obukadde bwange mu ngeri bweti. Omuntu abeera n'insurance atuuka eno n'alaba nga mu butuufu abantu abali eno ali omubiri gwe gulinga ogwakazaalibwa, nga bw'agenda mu ddwaliro bamuteekako mashini tebalaba wadde ekika kyakalwadde. Naye nkugambye abantu abali e Uganda 99% balwadde olwa atmosphere gye tubeeramu. Oli n'alwala, bw'agenda okugula eddagala agula liri expired. Ebyokulya bye batunda mu zi supermarket biri expired, bye batunda mu makubo byonna bijama. Oli amala ogenda mu toilet neyekwata mu kabina najja n'akuyoolera enseenene. Atunda obunyeebwa abuteeka ku mutwe, bibwamuluma agenda nabo mu toilet n'ateeka wali kuba tasobola kuleka kibbo bweru, tajja ssangamu n'akamu. Ajja genda nabwo asitame wali, amala okupama, amala yeetika ekibbo kye, atambuze gwe bw'ogamba njagalayo akanyeebwa ng'alonda ng'akuwa. Ebyo bye birwaza abantu. Ebikajjo bye tulya bye basussizza mu makubo babisuza mu mwala, mbu bisikere ku makya nga binnyogoga. Obutunda abantu banywera mu bukopo, mu buno obukebe bwe babooleza mu mwala. Eddagala lino simanyi bayita habo, obukebe babooleza mu mwala. Oba kitegeera ogwo omwala ogukulukusa kazambi, ogwo gwafiiramu omukazi juuzi omutembeeyi. Ebyo byonna birwaza abantu. N'osanga oli akubegera emmere ng'agira bw'ati n'amala okwetakula n'akubegera emmere n'olya. Essowaani, olenza essowaani n'addira ekikooyi kyagenze mu busulo kyafukidde, abaana kyebafukidde, nagwe amala okwoza essowaani n'ayisaako bw'ati mbu aggyeko amazzi. Weebase mu nnyumba mulimu emmese. Emmese eridde ku mmere gy'obadde ogenda okulya oba gy'obaterese. Kati bwe bukeera ku makya n'osalako emmese we yalidde. Jjukira emmese tomanyi wa gyeyise. Abantu bali e Uganda naye ng'embwa z'abazungu wano ze tubeera nazo wano zibasinga obulamu. Embwa buli kaseera ebeera ku medication bagikebera balaba obulwadde obugiruma oba kkapa. Naye Uganda osanga omuntu nga kacyanga azaalibwa tamanyi mu kika kya musaayi gw'alina. Kitwala okuva nga EDDY MEZAYA zinatuuka okuva e Uganda nga simanyi musaayi gwe nnina kika ki. Bannayuganda bannange, abayimbi ababeera e Bulaaya temubayita bafeeriya, wabula bali more focused okusinga aba superstar abayimbi abali e Uganda. Omuyimbi ali e Bulaaya okukola erinnya tekimuyamba. Ekimuyamba kubeera ng'ali mu mbeera nnungi. Era nsuubire naawe
ali Uganda yeyita superstar oba okola ku TV radio oli muyimbi comedian oba oli muna business wanjawulo ekikukozesa kubeera mu mbeera nnungi. EDDY MEZAYA yenze mutabani wa Alice Nakakande, taata Jadeni, taata Virima. Akataliko sino mama wange ali Mitiyana.